Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero tugende tulabe enfumba gy'ofumbamu obummonde obuzungu. Mu nfumba eno gy'ogenda okubeera ng'olaba kati funa obummonde buwaate bulungi obwoze bulungi nga bw'olabye, n'oluvannyuma teeka esseffuliya ku kyoto, teekamu butto nga bw'olaba. Tugenda kufumba obummonde bayita obummonde obuzungu. Mu butto teekamu obutungulu nga bw'olaba. Tandika n'okubeera ng'obutungulu bwo busiike. Bw'oba okuteekamu obutungulu mu butto teekamu galiki. Bw'oba omufunye beera ng'oteekamu galiki, naye mulungi nnyo mufumbira mu kammonde akazungu ako ng'osiise kasiike. Galiki oyo mulungi nnyo, n'oluvannyuma teekamu n'ennyaanya. Kisinziira bungi bw'obummonde bw'olina, z'ennyaanya z'olina okuteekamu. Kati ennyaanya olaba nga ziyidde, beera ng'oteekamu obummonde nga bw'olaba. Obummonde tebwetaaga kusalamu buleke nga butyo bwe buli, kabeere kalamba, kwegamba omuntu okamuteera ku ssowaani nga kalamba bulungi nnyo. Kati omala obuteekamu n'obukalangamukko, teekamu kkaloti wamu ne green pepper nga bw'olabye. Oteekemu ne kootimiiru obukoola, neera tabula, beera ng'okakyusakyusa akammonde. Olina kakyusa n'omulawo, teekamu n'omunnyo togwerabira, omunnyo gunoge. Akalawo kano kakola bulungi nnyo obummonde obwo, kakyusa bulungi obummonde. Osobola obufumba nga bulamba nga bw'olaba nga tobusazeemu wadde. Kayitaddemu akanzaali teekamu simba, oteekemu kalweyiko nako oba okalina kateekemu. Bw'oba olina kapiraawo masala aka pawuda nako beera ng'okateekamu oba okalina. Nagamba nti piraawo masala oyo just alimu ebyo ebirungo eby'enjawulo bibateekamu nga bwe nagamba black pepper, omudalasini, kuloovuzi, jjira, iliki, ebyo eby'enjawulo bye bateeka ne basekula ne baggyamu piraawo masala oyo wa pawuda. Kati teekamu amazzi, beera ng'oteekamu amazzi, tuba tumuyita essupu. Kati amazzi g'otaddemu ago galina okutokota. Bwe gatokota n'olaba nga gakalidde, n'akammonde kajja kuba kayidde. Togalinda kukalira ddala, nedda, gabeere nga gakendeerakokko. Kajja kuba akammonde kaffe kajja kuba kayidde bulungi nnyo, olw'ensonga nti oyo ssupu oba amazzi ago olina okusigazaamu ssupu. Akammonde ako tekawoma nga keereere, kalina okuba mu ssupu nga bw'olaba bwe ntadde ku ssowaani bwe ntyo. Kassupu ako ke kakuyamba okukozaamu akammonde ako obeere ng'okalya bulungi, kasobole okukuwoomera. Bw'otyo bw'oba ofumba akammonde kaffe osobola okukakebera n'olaba nga kayidde, ofuna fooko n'okafumitamu. Okitegeera, ojja kuba okalaba nti kayidde bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde mbalage enfumba gy'ofumbamu akammonde akazungu mu nfumba eyo gy'olabye. Beera ng'okafumba kagenda kuwoomera, teekamu by'osobodde okuteekamu, kagenda kubeera kawoomu nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.